Kaakati omwami ono abadde ategeka mbaga ne mukyala we basoose kukola kwanjula. Bamusindikidde obutambi nga mukazi we gw'agenda okkuba embaga gwe yasoose okwanjula, omukazi ayingiza omusajja omulala mu nnyumba yaabwe gy'apangisa omusajja. Mukwano gw'omukyala ono yamugwikiriza n'amugwira kava n'amukwata obutambi n'abusindikira bbaawe. Mukwano gwe abadde yamuwa ndowooza ennamba ya bbaawe. Omwami olabye obutambi buno, embaga agisazizzaamu, ennyumba nayo n'agimugobamu. Embaga ebadde mu mwezi gwa 11 nga weegenda okubaawo. Amugambe mukazi gwe bw'otava mu nnyumba yange ŋŋenda kukwata ebintu bino mbisindikira abafamire yo, ate n'embaga ngisazizzaamu tekyaliyo nkugobe, tokyali mukazi wange. Mikwano mmwe abakwana emikwano ne mubasembereza babba bammwe oba bakyala bammwe mwegendereze. Kaakati wuliriza. Nga sinaba kutuusako vidiyo eno nkusaba ogimpereka like, etambule tuke ku buli muntu. Omwami ono muva Bulaaya, awangaalira eyo bweru ku kyeyo gy'ali, ensi sigenda kugyogera. Omwami ono yakomyewo e Uganda kubanga yali yalekayo girlfriend we n'agenda akole. Wabula girlfriend ono yali yamuleka mu bazadde be nga gy'abeera. Kati bwe yafunyeewo obusente buno obwasoose n'akomawo ajja ayanjule omwagalwa we kubanga badde boogera ku ssimu ng'era bategeka emikolo gyabwe. Omwami bwe yakomyewoko e Uganda n'ayanjula omukyala. Omukolo gwabadde mulungi nnyo okukamala. Omukyala era yayise mikwano gye enfanfe, no ne yamukutte obutambi naye yabaddeko nga bonna bali ku mukolo gwa mukwano gwabwe. Omukolo gwawedde bulungi. Omwami ono abadde talina nnyumba wano mu Kampala. Kakati kyava agamba mukyala we ono nti ngenda kupangisiriza apartment ove ewammwe gy'obeera. Apartment gye ngenda okupangisiriza ngenda kukuteramu buli kimu. Ngenda kukuteramu buli kimu ky'owulira ky'oyagala, ate ngenda kukuteeka ne ku mwezi nga nkuwa ssente ezigenda okukubeezangawo buli mwezi. Ate apartment eno ngenda kuba nze ngisasula ng'omusajja. Ti bwe nva ku kyeyo ago galinga ge maka gaffe wentuukira. Omukyala n'agamba mmwe munnange omwami ng'apangisa apartment ng'ateekamu buli kimu, ng'era alekera omukyala akasente, ndowooza yamulekeddeyo ng'akakadde kamu kagira kamuyambayambako okulya biki nga bw'omanyi ebintu eby'abawalawala ng'ebyo. Ng'omwami alinnya Nnyonyi ng'addayo, era mukazi we ye yamuwerekeddeko mpaka ku kisaawe n'amusiibula bulungi nnyo nga bwe yeekaabya, ondeseewo, how am I going to be without you? You have gone, I'm going to be bored. Ng'omuwala we yeekaabya. Omwami n'alinnya Ennyonyi n'akola ki? N'alinnya Ennyonyi n'agenda. Omwami alinnya Ennyonyi atuuka eyo abeerayo. Babeerayo. Omwami ng'akola. Omwami yagenze okulinnya Ennyonyi okugenda ng'amugambye nti kaŋŋende nkole noonye ssente ezigenda okukola omukolo ogw'embaga, kubanga bamaze okwanjula bali balina okukola omukolo ogw'embaga mu mwezi ogw'11. Kati omwami nga talinawo ssente bulungi n'agamba kansooke ngende noonye ssente ez'embaga, bwe mala okufuna ssente muli n'ebbanga ŋŋenda kukomawo nga tubulayo omwezi nga gumu embaga etuuke tutegeke buli kimu, nga ye pulaani eriwo. Omukyala n'agamba kaale mwami. Omwami ng'alinnya agenda. Mwami bw'atuuka ebweru, wiiki emu eyitawo ne wiiki ey'okubiri eyitawo. Kakati mu wiiki ey'okusatu bamusindikira obutambi. Ng'omuntu amusindikira obutambi ye mukwano gwa mukyala we. Yasoose musindikira butambi nga mukyala we ali mu bbaala, ng'omukazi akuba pate, akasente kaamuwa agulamu zigiri emyenge n'agiyiwa. N'agamba bino biki by'onsindikira naawe? Abawala ye bakola ezo pate ez'abawala, talina nnyo ky'amanyi kyakoze. Mukwano gwe atandise okumukolako olugambo, mukwano gw'omuwala nga munnange oluluggwa, ate nga baabadde babiri bonna mu bbaala. Ono akwata obutambi atambula n'ono omukyala, banfanfe bali bati yamanyi ebyamabe gwanyumizaako. Omwami teyabiguze ebyo ebyokubeera mu bbaala. Ndowooza ono omukwano gwe yalowoozeza nti omwami agenda kuyomba
gwe nakugamba kubeera waka kyekikutwala mu mabaala n'ogula emyenge n'oyonoona biki wa omwami teyayombe yagambye muleke anyumirwe ndaba siriiyo oba okitegeera so muleke avige time good time munnange ng'olwo luggwa wayita wiiki ntono nnyo omukyala ndowooza yabadde ayinayo kasimaati waya ebbali nga yakagamba nti nina kibbaa kyange ekisirusiru kibeereyo ku Bulaaya kinsindikira ssente buli kumpi buli mwezi ez'okukozesa ate nnyingi nnyo jangu ndabeko kewaka ndabe waka tekiriiyo obujoozi bw'abakazi teyasobodde kwata simaati waya ono bagende mu kaluumu ka simaati waya gye babakolera omukwano gwabwe wabula yamuleese mu nnyumba baawe eyakamwanjula gy'apangisa kyokka bategeka namukolo gwa mbaga mu mwezi ogw'e11 omukyalo olw'ejjooga eringi n'aleetamu omusajja kati bino byonna abikola mukwano gw'amanyi era abawala jjukira abawala bamanyi ebyama n'ebyama kizibu nnyo omuwala okukola ekintu nga mukwano gw'omuwala tamanyi bakola ebintu bino naye ng'ate baba bamanyi abawala n'abawala nti kati mukwano gwange ayina bbaawe naye amwendako ne gundi ate obuziwola bwe mukola bawala mmwe muddira mikwano gyammwe enfanfe bammwe ne mubawa ennamba z'ababba bammwe n'oba ne mukwano gwo ng'ayina ennamba ya bbaawe lwaki gwomanyi obulaba obuli mu ekyekintu bw'atamutwala akuvunza kati ono kye yakoze yamuvunzizza munnange ng'omukyala aleeta kasimaati waya ewaka mu nnyumba apatimenti bbawe gy'apangisa bbawe ali ku kyeyo ye ali mu kukola omukyala bwe yaleese kasimaati waya mukwano gwe yabadde amanyi kati mukwano gwe yazze abalinnya kagere ng'alinganga ali ku missoni ey'okunoonya obukakafu obusaanyaawo mukwano gwe eri bbaawe amuvundize ddala ono bagobe embwa oba nga yayagala yeeteekewo baagale ye nange osimanyi omuwala yakutte mukwano gwe obutambi nga atambula n'akavubuka kano bayingira geeti ya apatimenti bwe yamaliriza nga bo bayingidde babali banatera okuyingira ku apatimenti munda najja nga naye n'ayingira n'abakwata vidiyo nga bayingira ennyumba bwe bayingidde mu nnyumba ne beggalira kati bwe bayingidde mu nnyumba ne beggalira tekyamumalidde yazze ne mu nnyumba n'ayingiramu kubanga yamanyi mukwano gwe bwe yeeyisa n'emize gye gyakola gyamanyi nga mukwano gwe yazze ng'essimu agikutte ng'agikwatidde wano naye ng'essimu erikoodinga ne banyumya simaati waya ali wali mukwano gwe ali wali yeenywegera ne kasimaati waya naye essimu erikoodinga n'alikoodinga ebintu by'omu nnyumba ng'ayagala bw'asindikira bbawo ono aleme gamba nti bino simanya wano si weewaka n'alikoodinga bulungi nnyo ye ne simaati waya oli mukwano gwe ne simaati waya ne beenywegera nga bwe bayigeyo omusajja nga bwe bakola biki kati ng'ono wamukuba obugambo obukoona namugamba kati bbaawo naye kati bbaawo bw'anaabimanya bino oli ng'amugamba ng'amanya ayina amakulu siya oli naawe wa ssente kati nze mbeere waneeno nga njagala okweyagala olw'okuba munina omusajja agenda okunkuba embaga simanya ali eyo nze tonyumiza ebyo wamma nga byonna abyogera biri ku vidiyo obujulizi buli kimu nga mukwano gwe yabimukola simaati waya bamukoledde awaako okunywa akajwisi bamuwadde ono nga bamugamba munnange tulekeemu ng'ona naye abagamba munnaye kale kaŋŋende kambalekemu munnange ng'ono afuluma nnyumba omukyala ne simaati waya nga basigala mu apatimenti munda nga balyoka beekuba zinnajjolo nga balyoka beekuba ziri embi ng'ono alaga nti agenze kubanga yabadde afuluma yabagamba kaŋŋende kuba nina gye ndaga kumba amaze bakwata obutambi nga bakola ebintu bino beenywegera batudde bonna beekutte bwe baamaliriza bwe yagenza naye teyagendedde ddala yafunye bw'alya kanvaali n'abaswama nga bafuluma ennyumba n'abakwata akatambi ne bafuluma geeti n'abakwata akatambi
Smart wire n'alinnya booda n'agenda n'omuwala era n'abakwata akatambi ko omuwala yalese aggaddewo ennyumba. Ne bannange emikwano ne bannange emikwano gy'abawala mibi. Allahu akibar, emikwano gy'abawala bantu babi nnyo nga bw'okiwulira. Maama asobola okukolako malisi nga takusse. Katono yakoze ku mukwano gwe malisi nga tamusse. Bwe yamaliriza okubakwata akatambi ng'agenda ku WhatsApp nga alina ennamba yabba wa mukwano gwe nannyini nnyumba eno, ng'alyoka amusindikira akatambi akaasoose, nga mukyala we atambula ne smart wire beekutte bagenda okuyingira ekikomera. N'akalaba n'agamba ate biki bino eno, ng'agamba oyo mukyalawo bino biki, onaani bakola biki, oli yasoose ne yeekalakasa ne yeegiraagira bakola biki. Ono n'amugamba nkwongere akalala, n'amuterako akalala nga bayingira ennyumba. N'amugamba baabo babadde bayingira mu nnyumba, mukazi we yaleese omusajja mu nnyumba yo. N'amugamba lindako ekiki, nti ye mukazi we agenda okuba omugole yaleese omusajja mu nnyumba yo. N'amusindikira akatambi nga bayingira ennyumba. Omwami n'akalaba n'amugamba kamala, n'amusindikira kala nga bali mu nnyumba munda. Omwami n'alaba ng'ebintu ebiri mu nnyumba bye bibye bye yagula bye yalekamu. Ennyumba nayo yagikutte ebweru okukakasa nti ddala kituufu we wano, nga byonna byonna abisindikira bba wa mukwano gwe, omusajja ng'abiraba. Omusajja mu kubiraba yasoose n'asirika, n'akubira mukazi w'ekiro. Amugamba bebi gyebaleko, nti kale nawe gyebaleko, oli bulungi? Nti ndi bulungi. Ewaka wali watya? Nti ewaka wali bulungi. Sente ze nakuwa wazimazeewo? Nti bebi sente ze wampa nazimazeewo. Ise nakuwa kakadde kamu wakakozeemu ki? Nagulako byenjagala, nengulako biki, nengulagulako biki bingi. Namugamba kale tewali buzibu. Namugamba ennyumba yange eyo olina omuntu gwe waleeseemu nga siriiwo. Omukyala n'amugamba biki by'onyumya bebi, ogamba biki? Ennyumba yange olina omuntu gwe waleeseemu. Jjukira bagenda kukola mbaga mu mwezi ogw'E11 guno omwaka gwe nnyini. Omusajja ali eri anoonya ssente za mbaga. Omukyala ng'abyegaana, nga basooka bamuterako akatambi nga beekutte n'omuvubuka bayingira ne smart wire mu geeti ya apartment. Omuwala ng'abyegaana, ng'amusittirako akatambi akalala nga bayingira ennyumba. Omuwala ng'agamba omukyala ng'agamba nti oyo AI. Yagambye oyo AI, nze si yenze, byo sibimanyiiza, oyo AI. Abantu b'ennaku zino bagattagatta AI, oyo AI. Omwami ng'amugamba okakasa ono AI mbuye. Ng'amugamba n'ebintu by'omu nnyumba nayo babyeditinze, nkutereka akatambi ng'amuterako akatambi. Nga bali mu nnyumba bamugeya, bamwogerako, bamwogerera amafuukuule. Okitegeera ye ne smart wire ne mukwano gwo ne yakutte obutambi, ng'omukazi yennyini ow'ewaka ate yasinga okukomerera bba, yasinga okumwogerera obubi n'amafuukuule, yasinga okumunafuya n'okumujereegerera. N'amugamba n'ebyo ebigambo bibadde boogera byonna yabadde AI nnyabo. Mu nnyumba yange mwoleeta abasajja, kale sigaana. Omwami yamugambe kale sigaana, wandibadde weeyagala n'omusajja oyo kubanga oli muntu, nkimanyi bwemba siri oyoya. Naye wandibadde omukwata n'omuntu alatisiko mu loogi, sente za loogi ozirina, nkuwa ssente. Kale wanditodde ku ssente zenkuwa n'ogenda mu loogi ne sibimanya, oba n'ogenda mu nnyumba yoyo smart wire kennyini ne mweyagalira eyo. Lwaki omuleeta mu nnyumba yange gye nsasula? Mukazi gwe ng'onjooze nnyo, ndi eno ndi mu kunoonya ssente, tugenda kukola mbaga, bw'otyo bw'obadde ogenda okumpisa nga tumaze n'okuwasa? Twakakola okwanjula, okyalina mugole, olina buvubuka, muli mu kupepeya bw'obuleeta mu maka gange. Mukazi gwe oli sitaani, oli mubi. Kale nviira mu maka ogende, nviira mu nnyumba yange ogende. Ebisumuluzo bikwate ogiggalewo obiwa sikaali, otambule ogende. Ate n'asikaali mumpe ku ssimu.
omukyala ng'atandika okwekaabya, nsonyiwa, sitaani eyankemye biki? Omwala ng'amubuuza, ani yakusindikidde ebintu bino? Omwami yamugambye, tombuuza yabinsindikidde, wabikoze? Ng'amugamba, nkuwadde olunaku lwaleero lwokka lwokka ove mu nnyumba yange, ate tobaako na kintu n'ekimu ky'ojjamu, ngoye zo zokka z'ojjamu. Ng'akubira asikaali essimu ng'amuwa amateeka, ng'amugamba oyo mugobye, tageza n'ajja ekintu kyonna kyonna mu nnyumba. Ayingiza abasajja mu nnyumba yange. Asikaali n'amugamba, nange namulaba ne ndowooza oba muganda we. Ye asikaali yali alowooza nti omukyala aleese muganda we mu nnyumba, kumba aleese ka smart wire ke. Ng'omukyala bamugoba mu apaatimenti, ng'omwami amugamba, embaga gye tubadde tugenda okukola ffenna esaziddwamu, tegenda kubaayo. Tambuza obulamu bwo nkugobye, nange natambuza obwange, wabula njagala otegeze abafamire yo gwe kennyini, bw'ogaana okubagamba, nze ŋŋenda kubeegambira, ate ŋŋenda kubagamba nno nnyo, ŋŋenda kubaterako n'obujulizi buli kimu nga mbagamba. Kati n'olwekyo bazadde bo bonna n'abafamire yo buli omu mugambe nti embaga esaziddwamu, omusajja ngobye. Bagambe, bonaabo bagambye, bajja kunkubira essimu, bajja kuntegeeza. Wabula kwata ekkubo ove mu nnyumba yange otambule ogende. Kakati omukyala nakati tannaba ku communicatinga eri mwami nti oba abazadde yabagambye oba teyabagambye. Omwami kuba engeri gy'ayiza okubagambamu asobola okubaterako obutambi nga omwana waabwe aleese omusajja omulala mu nnyumba ya bbaawe, ate ekintu ekitajja kusanyusa bazadde. Omusajja muva Bulaaya abadde alinamuko kasente ng'abawako ssente. Omwana waabwe wuuno agenze kuboonoonera. Kati gw'oba olaba asobola okumala gabagamba, ajja bagamba n'ekijja kutwalamuko ku budde. Kati egyo gye bayita emikwano. Omukwano guno ogw'omukyala gwabadde beneficial okulabula omwami ono, wabula ate ne gwonoonera mukwano gwe obulamu, buli kimu ne kigusaanawo totali. Oba yakikoze mu kwagala, mu kugezaako kulumirirwa bba wa mukwano gwe, oba amwegwanyiza ng'amwegomba, nze naawe nange simanyi. Okitegera ekintu ekyo? Naye nga byebyo ebiri ku sayidi eyo. Abakazi mumanye kye mwagala mu bulamu. Muli mu bulamu naye nga muzunga buzunzi, temumanyi kye mwagala. N'ofuna omusajja agenda okukwagala, agenda okukolera buli kimu, akuwa ssente ze, akutadde mu bulamu obulungi, n'odda mu by'okumukolako eby'ekisiru. N'okkakkana ku kavubuka katalina yadde ne kye kalina. N'otandika okukola okaleeta mu nnyumba y'omusajja, mukola omukwano nako. Oba okitegeera, abakazi mumanye kye mwagala. Mwesirwaza bakazi mmwe, ate ne mumala ne mwejjusa mu bulamu. Kati ono omusajja agenda kufuna omukazi omulala gw'ajja okuteeka mu maka ago, ate omwo yafumbe, gw'obadde weesirwaza weerabanga w'oli omulungi, w'oli ow'ekitalo weegabangula, toyina yadde n'ekikumi, bakulabirira bulabirizi, naye ssebo mbu naawe okyaza biki? Byebyo biri ku sayidi eyo. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera, abeekumira ku mukutu, mwebale okusubscribinga, saako n'okuba nti ate musharinga, mukomentinga. Mbaagala nnyo. Omukama Katonda abankumire, abankolera obulungi obutagambika, mubere bulungi, mweraba. Peace and love.